الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم tumwebaza wekitiibwa Allah tabaraka wa taala nate akyatuwangazizza nga tuli balamu okutuusa olwaleero. Tusaba wekitiibwa Allah tabaraka wa taala asebengera n'emirembe ku mukama waffe Nabi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Bigambo bijja kuba bitini ng'obudde bututambuddeko, ate pologulamu yaffe emanyikiddwa ti buli lwakubiri tubeera ne dalusu ey'okuddamu ebibuuzo ne Sheikh Abbas, Director wa Mukono Islamic Institute. Nabwe kityo olwaleero era tugenda kubeera nga tutambula biidhini subhana wa ta'ala. Tusaba ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala abeere nga atuteeramu obwangu. Nga tutunaba kugenda ku kibuuzo ekisooka, insha Allah ajja kusooka ababuuzeeko. Alhamdulillahi rabbil alamin والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلوات الله وسلامه على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. tumwebaza Allah, tumutendereza, tumusaba Allah sokusasira kwe ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tumusaba Allah tabaraka wa taala ateeke mu abo nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam yayogerako mu hadith agati majtama'a qaumun fi baytin min buyuti llah, tebasobola kukuŋŋaana abantu mu nyumba muzimu ku nyumba za Allah, yatluna kitaba Allahi, nga basoma kitabo kya Allah, wa yatadarasunahu bainahum, obanga bali mu kwejjukanya amateeka ga Allah tabaraka wa taala, bakola ddalasa wakati waabwe ku kitabo kya Allah tabaraka wa taala. Illa nazalat alayhim sakina, kujjako nga Allah bassaako obutebenkevu. Wa gashiyatuhum rahma, era nga n'owekitiibwa Allah ababuutikiza okusaasira kwe. Wa haffatuhum almalaika, ne bamalayika nga beetoolodde. Wa dhakarahum Allahu fi man indahu, era nga ne Allah tabaraka wa taala abantu abo aboogerako gyali mu bamalayika, mu konferensi z'abamalayika ab'enjawulo. Saba Allah atuteeke mu bantu abo, kutira omwoyo gwange n'egyammwe okutya Allah tabaraka wa taala n'okukitegeera nti tuli ku daarul amal, duniya daarul amal, ensi eno kifo kya kukolerako, wal akhirah ate enkomerero daarul jaza, kifo kya kusasulwa. Insha Allah tumusinkane nga agenda tusasula bulungi. Amina ya rabbana. Butereevu insha Allah tugende ku kibuuzo ekisooka. Kigamba nti Sheikh, amambu shiriki omutono tajja muntu mu Busiraamu, era shiriki, era Sheikh nkusaba ku omu ku shiriki omutono. Shiriki wa miteeka ebiri, abamu bamwawulamu esatu. Tuyina shirikul akbar, shiriki omunene, ohuwa ma yukhriju sahibahu min almilla, yafuluma ennannyini mukola mu ddiini. Mithaaluhu, okusamira wane waffe, genda okusaba empewo z'ekika, hatha shirikul akbar, oyo shiriki munene. Osuubira nti amayembe, emizimu, ebiteega bisobola okwanukula edduwaazo ne bikugaggawaza ne bikuwa byoyagala. Abaafa ne bafuuka amayembe, emizimu nga b'osuubiriramu, oyo shiriki yukhriju sahibahu min almilla,
nannyini mukola obusiraamu aba yabuvaamu dda yadde nga ayambadde nga bwe twambala oba nga asaala n'okusaala n'okusiiba nga asiiba. nasalu llaha alafu walafiya. ekyokulabirako ekirala ye muntu okubeera nga agenda ku balaguzi oba abakubi b'ebitabo n'alowooza nti abakubi b'ebitabo abo ebyo boogera bituufu nga bwe yagamba nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, man ata arrafa fasaddaqahu mimma yaqul au bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. yenajja eri omukubi w'ekitabo n'akakasa byamugamba aba akafuwalidde nabbi Muhammad byeyajja nabyo. era ebyokulabirako bya shiriki omunene ye muntu yennyini okweraguza ng'alina kyalagula abantu ng'ababuulira nti amanye ebyekwese oba amanye ebiri mu maaso. fahuwa mushrik shirikan mushiriku aba akoze shiriki yukhrijuhu min almilla, amujja mu busiraamu n'ebyokulabirako bingi ng'okuzina abalongo oba okumala abalongo, ng'okulowolereza mu bulira ne babuteeka mu bibbo ng'olowooza be basaddaaka ne bateekamu. omuntu asobola okufuna omukisa okubeera n'ebigali. ebyo byonna bitegeeza omuntu oyo nannyini bikola nti mushiriku. shiriki owokubiri ye shiriku al asgar, shiriki omutono. ohuwa la yukhriju sahibahu min almilla, nannyini mukola abeera akoze zambi eddene nga terimala gavaawo okujjako ng'akoze tawuba. era zambi eryo lyaba akoze eddene libeera ddene wabula la yukhrijuhu min almilla, aba tavudde mu dairatu lislamiya. mithaluhu alhalfu bigayri llah, ye muntu okulayira jjajjaawe oba okulayira ekitali Allah kyonna, ng'omuntu okugamba tindayira aganyaba eyebase emagombe oba agassebe eyebase enaatabuulirirwa, oba omuntu okulayira ebifaanana bwe bityo fakad ashraka shirkan asgar, aba akoze shiriki omutono. la yukhrijuhu min almilla, wabula Allah musonyiwa ayina kumala kukola tawba nga Allah bwagamba ti inna allaha la yaghfiru an yushraka bih, Allah tasonyiwa muntu amugasseeko teyatwawulira mutono oba munene. wayaghfiru ma duna dhalika liman yasha, eri zambi lya shiriki omunene oba omutono livaawo nakukola tawba. wallahu taala alam. barakallahu fika. tusaba ekitiibwa Allah tabaraka wa taala atutaase shiriki. seeka bazadde bange bwe baba bansala emisale nga ndi muto n'enkula n'enjiraba nga n'abazadde weebali, nkola ntya? omuntu gwe basase nga tamanyi ne bamuteekamu ebifaanana bwe bityo ng'omumuteekako ezo washimu enjokyo misale, fahaza la dhamba lahu, talina buzibu. wabula lubinza okubeera nga ate bitandika okuleeta backfire ne bimuathara, agenda okumaliriza bambi ng'afunye obuzibu nga shayatini zimusumbuwa. oyo agenda ne babeera nga bamusomerera oba ye kennyini yeesomerera okusobola okubeera nga sitaani ezo zimuddukako. amma ye gwe bakolako nga tabimanyi, muto bamukasa abadde mu bulwadde, fala dhamba lahu, talina zambi okutuusa nga ayina enzikiriza efaanana ng'eyaabo. wanaagifuna nti akkiririza mu ddagala eryo lye basala tirina kye lisobola omumugasa, kitegeeza nti naye afuuse nga baani nga bo. akole ki? ayitirize nnyo okukola obulaati obw'okumakya, dhikaari sabaha walmasa, dhikaari ez'okumakya n'ezakawungeeza azisomenga nnyo. nabwe kityo ayitirize nnyo okusaba Allah bireme kubeera nga bimufuukira ekizibu ebyo bye bakola ki bye bamusala. wallahu taala alam. barakallahu fika. sheekhe, wamma omwana okumunaaza ekyogero kimwongera emikisa mu bulamu bwe?
falam nakif ala dalil tetuyimirirangako ku bujulizi nti okunaaza omuntu eddagala eryo lya kayayaana eddagala eryo libatera okuteeka olweza nti byongera omuntu emikisa tetukimanyi wabula ntegeera y'Abaganda nti kayayaana bw'omuteeka mu bbaafu mwogenda onaaliza omwana gwe wazadde bo balina entegeera egamba nti bajja muyayaanira era balina entegeera egamba nti bw'oteeka olweza mu bbaafu oba mu kyogero n'onaaza omwana ng'otaddemu ejjirikiti gy'otemye ng'otaddemu by'otaddemu bingi bye batemaatema mu ddagala ly'Abaganda bakakasa nti omwana oyo afuna emikisa amma entegeera yaffe y'Abayisiraamu fala tetuyinaayo kyetumanyi nti omuntu akifunako emikisa illa ma dhakarahu llah au dhakarahu rasuluhu okujjako Allah kyeyatubuulira obanga yatubuulira omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam endowooza erowolereza mu middo nti girimu omukisa nga Allah teyatubuulira ndowooza ya kishiriku omukkiriza afaanana naawe gyewale era tugezaako okubeera nga obeera n'enzikiriza efaanana bwekyo saba Allah tabaraka wa taala atutaase waliwo ebintu nabbi waffe Muhammad alayhi salatu wassalam n'owekitiibwa Allah batutegeeza nti birimu omukisa ng'omuntu yalibadde akozesa ebyo at least mithaaluhu maa'ul matar amazzi g'enkuba kubanga etonnya mazzi ga mukisa era owekitiibwa Allah tabaraka wa taala atugamba suratu Qaaf wemba seerabidde kati wanazzalna mina samaa tussa okuva mu ggulu maa mubaraka amazzi agaki ag'omukisa muntu mu kifo ky'okutwala omuntu mu byogero enkuba gigere ng'etonnya mwana amatondo gamutonnyeko nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam yenkuba bwe yatonyanga ng'ayambulako ajjako ekitambala kye nga afungiza ne ridaayi ekyambalo kye kiringa essaati ng'akifungisa bwe bamubuuzanga ng'aga nti innahu la hadithu ahdi min rabbi amazzi gano g'olaba gakava eri Allah tabaraka wa taala so enkuba ya mukisa kifo ky'okugenda mu byogero mugenda mu biki kubeebere ng'etonnya akaana amatondo g'amazzi gakole ki katonnyeko kajja funa omukisa insha Allah binasi alqur'ani alkarim qur'ani yenyini yakyogera mu byo zaitun mu kyomu zaitun Allah yaguyita shajaratun zaitunatu mubarak omuti omuzaituni gwa muki gwa mukisa bwatu bye yatulaga owekitiibwa Allah tabaraka wa taala mu byo qur'ani yekitiibwa okusoma ku qur'an kitabo kya mukisa kitabun anzalnahu mubarak ekitabo Allah kyeyassa qur'ani ekisanga kyaki nga kya mukisa abantu basobola okubeera nga bafumintiriza amateeka gaakyo so qur'ani bw'ogyekwatako naawe osobola okubeera ow'omukisa amateeka gaayo Allah yagateekamu omukisa n'ebirala bingi nabbi byagenda atutegeeza amma ekyogero falam nakif ala dalil tetuyinaawo obujulizi amba nti bibeera bya mukisa wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fika saba wekitiibwa Allah tabaraka wa taala abeere nga tutaasa okumugattako nagigaana okugirya nti gye yali yeddira sheekh ekituufu kalla wallahi tetukimanyi nti nabbi sallallahu alaihi wasallam yali yeddira wabula ekimanyikiddwa nti ye yali talya ne community ye ng'ekyo tebakirya nga naffe tuli wano lwaliwo bye tutalya ffe wano tetulya makovu era ne balireeta nti kovu liiryo noolaba nga bagaasizzaako bino ebiwaawo ne bagapangawo nti bagenda gafumba abamu bayiza n'okwegoga naye abanigeria alhamdulillah bagakoona bulungi nnyo tebalina buzibu akati singa bagakuleetera amakovu oyinza okugalya ne baga nti eryo kovu lye bafumbyawo kalla wallahi lwaki ffe nga bannayuganda ebyo tetubikola ki amu n'okubeera nga ekkovu liri halaali era talina wosobola kuyimirira n'ogamba nti amakovu gali haramu okijjawa kyetuyinaawo obujulizi so mu mbeera efaanana bwekyo n'owekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam
mu bye yali talya abantu baabwe baali tebalya yenswaswa bagenda ogijjula lumu nga waliwo Khalid ibn Walid yali amumanyi agenda okubagamba nti abaye mumanyi kyemugenda okujjula mukimanyi mukitegeezezaako nabbi Muhammad mukimanyi nti kyemugenda okujjula nabbi talya nabbi sallallahu alaihi wasallam olwamutegeeza teyateekako mukono kulya Khalid amubuuza nti aharamun hu ennyama eyo yenswaso eri haram nabbi naga nti la teri haram naye abantu bange tebagikola ki ffe waffe gyenva tetulya ebyo nga naffe tuga nti ffe waffe Uganda tetulya makovu oba tetulya mitwe gya nkoko nagendako wa muganda wange omunigeria omu mukwano gwaffe muganda waffe nga tusoma ku university nankyazaako nantegekera ekijjulo ng'ekijjulo ndowooza nti alhamdulillah kirungi nga nkoko alhamdulillah naye bazifumba ne bazisiika ne baziteekako ebiwunga nga boolaba bakola namungodi we waffe ebyo bibeera kungulu nga simanyi nti ateeseteese mitwe gya nkoko ngenda otuuka wali ngenda okuluma maaso ga nkoko subhanallah saasobola kuzzaako linnyo kuba nze siryanga ku mutwe gwa nkoko naye giri haramu la tigiri haramu wabula bbe waabwe alhamdulillah bagirya nnyo bulungi tebalina buzibu so nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali talina kyeyeddira okujjako tuyinza gaabiri haramu byeyali akola ki byeyali yeddira alayhi salatu wassalam wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fika. Ekibuzo ekiddako kigamba Sheikh njagala ku bubi bwa riba era n'emiteeko gye era mulya ne wakubeera mu muliro lubeerera. Riba tutegeezaamu ennyongeza ziyada. Ennyongeza eyo etera okubeera mu maali gye tuterese ne batwongereramu oba gye twewoze oli n'akwongereramu. Wa miteeko ebiri tulina kye bayita riba alfadlu ne riba annasi'a nga bwe kyajja mu bitabo bya fiqhi. Ng'owekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam byonna yabinnyonnyola. Owekitiibwa Allah yatuziyiza riba, ensimbi ezo zibagenda bongeramu. Ogenze mu banka bw'otuukayo ne weewolayo akasente bwe baba oyagala okubasasula ne baga nti buli 100 ojja kwongerangamu 2% ng'okomyawo eyo riba. Era waliwo ne gwe bayita fadlu ye muntu okubeeranga waliwo tafadulu fi ajnas, waliwo okusingagana mu taipu z'ebirime bye tulina. Bakikolanga biseera bya jahiliya n'olwaleero weebiri, ng'oli bw'abeera n'endebe y'ebijanjaalo bye bayita masavu ebeetunda, ng'omulala alina ebijanjaalo bye bayita nambaali aga nti nze masavu bwe nkuwa endebe emu olina okumpa nambaali mmeka? Eyo riba. Kasita bibeera bijanjaalo yina kubeera sawa bisawa, ndebe emu nambaale ndebe emu ki yadan biyadi, teriyo ebyombo ate olina kukola ekyo. Bakikolanga nga waliwo entende ezisinga okubeera nga zinyirira nga waliwo obutende obubi, ng'olyaga nti olina kumpa kino ekisingako wano bwe nkuwe kino. Eyo kibeera tafadulu fil ajnas. So riba faanana bw'atyo wekitiibwa Allah yamugaana mu Qur'an, era yagamba nti ya ayuha allazina amanu ttaqullah wadharu ma baqiya min arriba. Abange mwabakkiriza mutyani Allah, mulekeeyo ebisigalidde mu riba kasita mubanga mukitegedde. Allah naga nti fa in lam tafaalu, bwe muba muganye okuva ku riba faadhanu biharbin min Allahi wa rasulih, mulangirire olutalo okuva kwani ku Allah, tibugenda kulwana na Allah n'omubaka we. Riba n'owa banka oyo gwe tulabye nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku hajjatul wada
yamufuula haram yaganti ne riba gwe ngenda okutandikirako gwe bayita riba ammi Abdullahi Abbas ibn Abdul Muttalibi yali akola nnyo riba oyo wannasi'a n'abeera nga nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yamuwera omwaka gwali gwa hajjatul wada gwe yawereramu riba oyo naga nti abantu tebagezaako okubeera nga bamukola riba oyo ayina ebibonerezo ku duniya kuno Allah byatuusa ku bantu ebibonerezo ebirala omuntu agenda kubifuna hereafter nga tuvudde mu bulamu buno obwaki obwensi amma ku duniya Allah asobola okufuulanga ki ng'omulalu kubanga tosobola kulwana na Allah n'okola ki n'omalako ne kunaku lw'enkomerero omuntu Allah agenda kumuleeta ng'alinga ng'akubiddwa sitaani yagamba Allah alladhina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا يغانتي أبابا الربا وقيام بغينا كبيرا anga abantu abakubiddwa sitaani ng'ayimuka bw'akola bw'agwa nga bw'olaba omulwadde w'ensimbu bw'atyo bw'agenda okubeera saba Allah kitutaase era ekirala Allah tabaraka wa taala ajja omukisa mu maali y'omuntu ku duniya singa alya riba kasa weetaba mu riba Allah tabaraka wa taala ajjamu omukisa ate bw'ova mu riba n'okola ebyobusuubuzi Allah n'ateekamu omukisa yagamba wekitiibwa Allah nti yamhaqu llahu riba wa yurbi sadaqat wekitiibwa Allah tabaraka wa taala ajja omukisa mu maali yonna eyaki eya riba ate oli bw'abeerako nekyawaddeyo nga sadaqat Allah n'abeera nga agimerusa nebeera nga ekulaakulana buli lw'okwata mu maali y'entuufu n'owaayo saddaaka Allah ayina engeri gy'agimerusa n'ekulaakulana so obwo bwe bumu ku bulabe bwa riba saba Allah bututaase kubanga emirembe gino gye tulimu abantu bangi bettanidde nnyo riba oyo tebafaayo omusanga ng'aga nti nze nja kukola tawuba ekyewuunyisa nti n'abalimu ku busiraamu n'omusanga nga omusiraamu haja akulaakulanidde mu ki mu riba tamuvaamu bw'awaanyisa zino bw'awaanyisa ziri abalala bamanerenda era nabo bawangaalidde mu riba amuga nti ngenda kukuwola zino ng'ayagala kubba bizimbe bya banne so bingi nnyo ebimanyikiddwa ku bantu abalya riba naye nasalu llaha alafa walaafiya saba allah agitaase community yaffe y'obusiraamu amina ya rabbana. Sheikh, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum assalamu wa rahmatullahi. Nze mbuuza singa mbeera nga ntereka ssente zange mu ssako ate bo ba directors ne baba nga baziwola abantu abalala nga abantu abalala bazza interest, Sheikh, mbunaanibwa ku kuwagira riba? Ovunaanibwa nnyo singa obeera n'embeera efaanana bwetyo, ovunaanibwa nnyo lwaki bakozesa ssente zo okubeera nga basavuwaza emmaali ya haramu. Bw'okitegeera nti bakama bo byebyo bye bakola, duka bunnambiro obeere nga mwawula ebiyungu, otandike kukozesa bibyo nabo bakozese byabwe. Lwaki? Anti munnange ojja kugwa mu kiri Allah tabaraka wa taala kye yagamba yamhaqu llahu riba. Allah ajja kujja omukisa mu maali eyo. Yamhaqu llahu riba, Allah ajja gijjamu omukisa mu maali yo olw'okukolagana n'abantu abawola abantu ensimbi eza riba nga tebakozesa ssente zo. So dduka bunnambiro obagambeko, bwe babaganye jjayo ssente zo okole ebibyo, Allah ajja kuteeramu omukisa. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fiika. Allah ibarik fi. Sheikh, wamma kituufu tebawoowa mukyala ng'ali lubuto? Amadhabu gayina ebigambo bingi ku mukyala ali olubuto. Tujja kusanga nga jumuhuru ulama
abawalimu abasinga okubeera obungi bagamba nti omuntu ali olubuto takola ki, tawoowebwa. agonno ge mazhabu ga imamu Abu Hanifa n'aba imamu Malik nabwe kityo imamu Ahmad ibn Hanbal mu aqwalu nyingi nga bagamba nti omuntu ow'olubuto tebamuwoowa. so nga kizebaawa hadithi y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti innahu la yanbaghi li ahadin an yasqiya dharu'an ghayrahu, tekigwanidde muntu kubeera nga afukirira ekimere ekitali kikye. bo bagamba nti okusinziira ku obujulizi oli kalubeere ng'olubuto lulwe oba si lulwe, amateeka g'eddiini tegalumubalaako. n'olw'ensonga eyo omuntu oyo tateekeddwa kubeera nga akola ki, tateekeddwa kubeera nga awoowebwa. afaanana bw'ati. qawulo ey'okubiri qawulo ya Shafiiya. abashafiiya bo bagamba nti omukyala bw'abeera n'olubuto tukitunuulira. wabanga agenda okumuwoowa nga ye nannyinirwo tubawoowa. wabanga agenda okumuwoowa nga ye nannyinirwo tubawoowa. bagamba lwaki? olw'ensonga nti nabbi yagamba, yalikkirira yagamba nti la yambagi li ahadin an yasqiya zaru'an ghayrahu. yagamba nti oli tagwanidde kufukirira kimera kitali kikyo. olwedde ono yakiteekamu khalasi akole ki, awoowebwe ekimera kyagende mu maaso n'okikola ki, n'okirabirira. akati ebyo ebigambo by'abashafiya nabo era begatta ku bano nti oli bw'abanga gwagenda okuwoowa olubuto si lulwe, amateeka g'eddiini tegamukkiriza kubeera nti awoowebwa. qawulu y'abashafiya wallahu ta'ala a'lam. naye qawulu eyasembayo era nga yentuufu, omuntu bw'abeera nga wa lubuto takola ki, tawoowebwa. okujjako abamu ku bawalimu batunuulira embeera eri mu ki, eri mu mawanga kati nga gaffe agatalamuza sharia, nti oli bwe bamuwa olubuto era bonajja kumaliriza ng'agenda naye atambula naye. ne bagamba nti qawulu ya Shafi'i eyinza okukola naddala mu nsi nga ze tulimu zino Uganda ezitalamuza sharia. mu nsi ezisigadde bwe mulabanga omuntu nga wa lubuto nga oyo alumuwadde yayagala omuwoowa mwali muwooye, fahuwa al awla, kyekisinga obuki, kyekisinga obulungi. wallahu ta'ala a'lam. barakallahu fika. Allah yabarik. Sheikh, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Sheikh, mbuuza nti bwe mbanga nasala iswala yonna ne wayitawo ebbanga nenzijukira nti engoye ze nasaliramu tezayina wudhu, mutango ki gwe nnyinza okuwa olw'ekyo? singa wayitawo ebbanga nga wasaala ng'engoye temuli wuzu, okola kiddamu swalaawo yennyini eyo asobeera ng'okyagijjukira giddemu. yagamba nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man naama ani salati au nasiyaha, yenne yeebaka essala nemuyitako oba n'agikola ki, n'agyerabira ye essala, falyusalliha idha dhakaraha, agisaalira waagijjukiridde. naawe wojjukiridde ebikwatagana n'essala byonna bye weerabira, saalira waawo. tolinda mbu ate nja kusaala enkya, nja kusaala ng'essala eri etuuse. la, awo wennyini wojjukiridde, funa engoye entuufu osaale essala eyo. ekitiibwa Allah ajja kukusonyiwa insha Allah. okole ne tawba. ekibuuzo ekiddako kigamba nti sheekhe, kikkirizibwa okusabira taatawo Allah amusonyiwe nga teyali musiraamu shifura? omuntu yenna afiiridde ala ghairi millati islamiya, sawa'u kana nasraniya au yahudiya au majusiya au bi ayi milla min almilal, abeerenga ayina ddiini ki, mu katuliki, mulokole, mu yudaaya, mu davidian, bano abashiriku bannabbona n'abalala babafaanana babeere b'amajuusi, kasitaafiira ala ghairi millati islamiya, nga tafiiridde ku busiraamu. watabayyana ala nnansi annahu kaana ala alkufr, ne kinnyonnyoka gy'oli nti abadde mukaafu.
fala yambagi li ahadin an yad'uwa lahu tekigwanidde eri muntu kubeera nga amusabira ti allahumma ighfir lahu allah musonyiwe oba allah muwe ekiwummulo ekyemirembe la era akikola ekyo ya athamu afuna omusango ate nga omusango munene gwanaggomola gwaki gwakusabira mukaafu ekyo kyalabwako nga allah tabaraka wataala yakiziiza ngaakiziiza nabbi muhammadi sallallahu alayhi wasallam oluvanyuma umma yonna ekiziiza nabbi muhammadi oluvanyuma umma yonna nabbi waba agenda okufiirwa taata we omuto baali bamuyita abu talibi kisa emanyikiddwa mu ahadithi kana ala firashi mautihi yali ku kitanda agenda kufa mulwadde nnyo babalabanga nti yasemberedde okufa nabbi n'agendawo atuuse eddaawa paka nga nekitaawe ali ku buliri agenda kufa agati ya amma taata omuto qul la ilaha illa allah taata nkusaba ogambe la ilaha illa allah kalimatan ashhadu laka biha inda allah bwekyo bwe kyajja mu muslim ekigambo ekyo nja kuyimirira ku kyo mbeere nga njulira mu maaso ga allah ntaata yafa musiraamu mu riwaya ndayaga nti kalimatan uhaju biha inda allah kigambo nja kukaayana nja kugenda mu maaso nga ŋŋamba allah nga mutegeeza nti allah taata yafa muki yafa musiraamu yafa atodde shahada taata we yali ali awaala firashi mauti nga waliwo sanadidi alkuffar basenkaggale mu bakaafu nga abdullahi bnu utba nga abu jahal nga batuddeawo namuga nti atargabu an millati abdilmuttalib oyagala kufiira ku nzikiriza etali ya kitaawo abdulmuttalib faada rasulullah omubaka muhammadi namuddamu namuga ti ya amma taata qul la ilaha illa allah gamba ekigambo kimu la ilaha illa allah kalimatan ashhadu laka biha inda allah nja kuyimirira ku kyo njulire mu maaso ga allah ti taata etoola shahada faada nabali ne baddamu nti atargabu an millati ibrahim ne baddamu oyagala kufiira atargabu an millati abdulmuttalib oyagala kuva ku nzikiriza etali ya kitaawo abdulmuttalib faada rasulullah nabbi naddamu ogwokusatu faada nabo ne baddamu eyaliwo mu basahaba yagamba kana akhiru ma mata alayhi ala millati abdulmuttalibi yafiira ku nzikiriza etali yaki ya busiraamu yafiira ku nzikiriza ya kikaafu bwafa nabbi nanakuwala nayogera ekigambo naga nti wallahi la astaghfiranna laka ma lam unha anka ngenda genda maaso nga nsaba allah akusonyiwe taata ma lam unha anka ebbanga allah lyanamalanga tanziiza allah nassa obujulizi obulaga nti si kituufu okukola ekyo nagati ma kana linnabiyi tekigwanidde eri nabbi muhammadi wallazina maahu naffe abasiraamu banaabo baali nabo an yastaghfiru lilmushirikin okudda ku bashiriku n'omugamba nti allah amusonyiwe oba musabira edduwa yonna nti allah amuwe ekiwummulo ekyemirembe yeka nti walau kanu uli qurba newe babeera baŋŋanda zaabwe yatugaana kabeere taatawo kabeere maamawo kabeere singaawo abaganda bagamba nti olaba embwa egoba owekiwempe nemugoba nga wakiwempe omulaba nga wakiwempe enjala egiruma ng'ate gw'osanga eddiba nabbi wa allah owekitiibwa allah gwagambye ebigambo ebinene ebifaanana bwe bityo amugamba nti toteekeddwa kusabira kitaawo kati ate saba allah tabaraka wataala atusonyiwe sa allah atusonyiwe barakallahu fikum wafiika barakallah sheekhe saba kuntangazaamu ku migo ebiri egiva mu ggulu nga gikka ku nsi ono yiga Yahaya ali ku online. Emiggo egiva mu ggulu oba egiri mu jjana nga ne ku nsi wano waliwo asili yaazo asili yayo eri mu jjana naye ku nsi kwegiri emu bagiyita naharul furat eri mu iraq ogwokubiri baguyita naharu nil bwatu byagamba nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam
omugga gwe bayita Al-Furat gumanyikiddwa mu Iraq, abawarabu bagumanyi. Ate Nile emanyikiddwa eva mu Uganda wano, ye sosi yayo mubagizuulanga eva wano mu Uganda, naye nsi kyemmanyi nti tebagizuula, ffe twali tugikola ki, ffe twali tugimanyi nti omugga gwaffe weeguli. Akati gukulukuta ne gugenda paka mu Sudan, ne gugenda ne gwegatta kwe bayita An-Nilul Abyad, White Nile. Alabika ava mu Ethiopia, asuli yayo erabika eva mu Ethiopia. Giri ebiri, tulina An-Nilul Abyad ne kye bayita An-Nilu ono waffe amanyikiddwa owa bulijjo, White Nile ne Blue Nile, ndowooza bwe batyo bwe babiyita. Kati biina bwe bisinkanire Sudan eyo mu Khartoum, era bateekawo An-Nilain, Ijtima'u An-Nilain, bateekawo ne university namba bagituuma Jami'atu An-Nilain. University nga ekola ki, bagibulamu egyo emigga ebiri egya Nile, naye nga gitambula paka mu Egypt. Emigga egyo oba Nile oyo atambula n'agenda paka mu Egypt mu Misiri. So egyo gy'emigga nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam gye yayogerako nga asulu yaagyo gye giri mu ki, mu jjana. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fika. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Nze Shamira Dubai. Mbuuza Sheikh, mbuuza ebifaananyi shaitani. Ebifaananyi sitaani zibikozesa bukozesa ne gabeeranga amayumba gaabyo, era sitaani zibikozesa okubulizaako abantu. Ebifaananyi ebyo byolaba abantu bangi baabula lwa biki bya bifaananyi, era kigambibwa okusinziira mu bigambo bya Abdullah ibn Abbas ku aya zino eziri mu suratu Nuh eziga nti waqaalu la tadharunna alihatakum wala tadharunna wadda wala suwa'a wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Temulekayo kusinza bakatonda bammwe nga katonda suwa'a, yaghutha, ya'uqa n'abalala ne wadda. Temulekayo kubasinza. Abantu babuza, sitaani yabuza abantu ng'eyitira ku bantu abo. Abdullah ibn Abbas yatukakasa nti kanu rijalan salihin, baali balongoofu mwana wattu. Naye abantu abo bamala okubeera abalongoofu, bwe bamala okufa falamma halaku, yajja eri abantu abaaliwo nebaga nti sawiru lahum sura, mubakube ebifaananyi, wa ansibuha ala quburihim, mubisimbe kuki, ukabuli zaabwe oba ku ntaana zaabwe. Bagenda bakuba ebifaananyi nga babisimba ku ntaana, babisimba ku ntaana, nga wadda bamukuba ekifaananyi bateekako, suwaa we bateekako, yaguutha we bateekako, ya'uuqa we bateekako, ne nasra bifaananyi. Abdullah yaga nti falamma dhahaba aljil, generation we yakola ki, yavaawo. Sitaani yajja mu kifaananyi ky'omusajja ayagaliza abantu obulungi, yaga nti haulai kanu alihata ajdadikum, abaali bakatonda babajjajja bammwe, faqa'u lahum sajidin, batandika kubasinza naye nga babulidde ku biki, ku bifaananyi. Nuhu ajja abagamba nti bannange ebyo abo basajja baali balongoofu temubasinza. Bamuga nti qaalu, bagamba baali babasingako amaanyi, la tadharunna alihatakum, temulekera okusinza baani, bakatonda bammwe, wala tadharunna wadda, temulekayo kusinza katonda wadda, wala suwaa, ne katonda ani suwaa, wala yaguutha, ne katonda yaguutha, wa ya'uuqa wa nasra, ne katonda ya'uuqa ne nasra. Allah gantu wakad adallu kathira, babuza bangi n'ebifaananyi ebyo n'ebibumba ebyo. Kitegeeza ki? Ebifaananyi golwalenzi oyinza obutakuba kifaananyi nti abaana bo babazzukulu bo bajja kukusinza, nekisobokera ddala bulungi bazzukulu bo okukusinza singa bakuba ebifaananyi. Golaba abantu basinza ekifaananyi kya Mariya mama wa Yesu, olina akeera ku makya n'avunnama n'agamba ali omutuukirivu, saabire fe aboonoonyi,
ng'afukamidde mu maaso ga kibumbe. Era twalina neiba waffe ng'akikola nnyo buli ku makya alina okufukamira mu maaso g'ekifaananyi kya Mariya. N'abalala bangi abafaanana bwe batyo. Amma gasobola okubeera amayumba ga sitaani, bino bye tukuba ebyaffe bya bulijjo, nyumba za sitaani. Nabbi Muhammad yensonga lwaki yagamba ashaddu nnaasi adhaaba yawma alqiyama almusawwirun, abantu Allah bagenda okusinga okubonereza ku qiyama bebakubi b'ebiki bebifaananyi. Yuqaalu lahum, bagenda kugambibwa ahyu ma sawwartum, muteeke emyoyo mu ebyo bye mwakola ki, bye mwakuba ebifaananyi. Terijja kusobola. Hadithi weeri endala ng'egamba kullu musawwarin fi nnaar, buli gwe bakuba ekifaananyi wa muliro, ebbanga lyamala nga yeeyagalidde. Hadithi eyokubiri egamba kullu musawwirin fi nnaar, buli akuba ekifaananyi waki wa muliro. Nauzu billahi min dhalik. Saba Allah tabaraka wa taala atutaase tujjamu ebifaananyi abawalimu baffe betwesiga bye bajjamu. Kifaananyi kisooka suwaru atawthiqiya, bwe tuba twagala okuwathaka. Tawthiiki kitegeeza waliwo ebintu ebireeteddwa twagala okonfaminga ddala bituuse, bakubayo akafaananyi ne babireeta. Nsolo etuuse, zuhiya, tugenda mu zuhiya, oli aweereza ente ze 10 ddala zituuse. Teriyo kkubo lyasobola kutegeerako nti zituuse okuggyako ng'alaba nga ddala ba miskiini buli omu akutte hakki ye, bagisaze ddala mu mbeera efaanana bwetyo. Ila ente ze Uganda ziddukirako mu kkubo, ogenda okugiraba oti ng'ebuukiddeko mu kkubo ekoze eki, egenze, mugenda okukakkana nga mufunyeeko mmeka 2. Kati mu mbeera efaanana bwetyo, si za Uganda zokka, abantu bafuuka baki bayaayi worldwide. Sanga abantu nga tebafaayo kutwala nte gye baleetedde ekyalo ekiramba n'agya ebinoogu omu, era n'agiteeka mu nsawo n'agitwala ne ku bbucca wali ne bagitema, n'atandika okugifunamu ye zaagenda okulya mu nnaku eziddako. Kati mu mbeera efaanana bwetyo tusobola okuteekawo tawthikiya. Baateekawo ne ekifaananyi ekya passport, bitaaka shakhsiya, baagala okufunisa passport oba ID, oyagala okugenda okukola hijja umura, tojja bikola okujjako nga passport weeri. Ekifaananyi ekyo kye bakuba tekiri haram, kiri darura, kyabuwaze. Kyova olaba amateeka g'eddiini gagamba ad-darurati tubihu al-mahdurati, ebintu ebyobuwaze bifuula ekintu ekibadde halaali ne kifuuka ki, ekibadde haramu ne kifuuka ki, halaali. Kyajja kitya? Wabanga Allah tabaraka wa taala yatugamba nti hurrimat alaykum almaytatu waddamu wa lahmu alkhinzir wama uhilla lighayri llahi bih. Allah yagenda abibala walmunkhaniqatu walmawqudhatu walmutaraddiyatu wannatihatu wama akala sab'u, nabimalayo eno wansi yaga nti faman iturra fi makhmasatin ghayra mutajanifi liithmi fa inna allaha ghafurur rahim. Yenna akakibwa enjala ezze teri kyakulya, Allah ageze ebifudde bye biriwo, Allah ageze embizi ekola ki, iyadhan billah. Sallallahu atutaasi. Kisolo ekyo buli wenkyogerako mpulira bubi oba sikyagala, naye Allah ayinza okugera nga kyekikoze eki kyekiriwo. Kati okola otya? Allah agamba faman iturra fi makhmasat, singa omuntu akakibwa enjala, almakhmasa yenjala, n'agenda n'alyako ma yasuddu alhaja fala ithma alayhi, talina zambi. Allah aba yakoze eki, yamusonyiye dda. Wallahu taala alam. So ekyo kifaananyi nakyo kivaamu ne tujjamu n'ekifaananyi ekirala ky'omusajja gwe tubadde tutumanyi nga mubi oba mulungi, yeetaaga okumanyika. Omubi eyeetaaga okumanyika atigomya abantu mu babbi, nti bw'omulabako mudduke asala abantu abatta, ne bakuba ekifaananyi ne bakitambuza ku byalo. Tibannanga alaba omusajja atera okwambala mu nnyambala bweti, ne bakuba ekifaananyi kye. Amateeka g'eddiini gatukkiriza okikuba. N'omulungi nga ddala gwe twagala okulonda tutya nti abantu b'ekitundu bayinza obutamutegeera, ate ng'alimu amaswaliha aganaagasa umma, bagenze mu kwesimbawo, nga waliwo gwe tumanyi omubi ng'ajja kulya akalulu atukijjanye, kye tukola tuddira omulungi oyo ne tumukuba ekifaananyi
netukisaasaanya abantu bakitegeere basobole okubeera nga bamulonda, ekyo nakyo kiba kyetaagisa. N'ebifaananyi abawalimi bagenda bakolako nga bibogerako nga ebya nashiril ilmu, twagala kusaasaanya ki ilmu. Bwe mubeera ne kapasite ebijjamu ebyokusaasaanya irimu nga byetuyigirako okusaala, nti envunama entuufu yeeno bisaasaana abantu bategeere envunama entuufu n'enkutama entuufu. Bwe bibeera ne kapasite ebisangulako feesi fahuwa al ahsan, kuba kyajja mu bigambo bya Abdullah ibn Abbas yagamba fa in kaana la budda, bw'owulira ng'oyagala kukuba nnyo kifaananyi, yagamba fasna'u ma la ruuha fiihi, yagamba nti kuba ekitalina ki, ekitalina mwoyo. Awanaga nti assuratu lwajhi, kyebayita ekifaananyi efeesi eno, kasita kino ekifeesi bagijjako kiba kitegeeza tekikyali kiki, tekikyali kifaananyi. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fika. Sheikh, nina albamu nambe waka njikoze ntya? Oyina albamu nambe waka giyuzeyuze nagamba ki kwato giyuzeyuze obyokye khalas, tebina kye bijja kukola yakhe. Aliwo batiisatiisa omuntu faananyi ekyo ekifaananyi kyojja kufa. La, tojja kufa, ojja kufa mu biseera Allah byategekeramu nti ojja kukola ki, ojja kufa insha Allahu taala. Bikwate oba tobisobola, nze mbisobola insha Allah, so bindeetera. Naam, ate bw'okirekawo ab'ekiiso basobola n'okirabira ne bakuba ekiiso. Bw'okirekawo abalogo basobola okikozesa, bw'okirekawo sitaani zikyeyambisa. Kati kyokye oba tokisobola kireetere imaamu ku muzikiti yayina embavu eyo, inshallah ajja kukikola ki, ajja kyokya. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fika. Sheikh, bwe mba nasomye basmala nga nnywa ekyokunywa oba ekyokulya nempumuzaamu, bwenziramu okulya oba okunywa nsome basmala mulundi omulala? Wabanga space si nnene tewali bwetaavu wa kuddamu kusoma, naye webeera nga nnene gaapu eri wakati w'okunywa okwasoose n'okwokubiri, yusannu lahu an yusamma, kyalibadde kisinga obulungi kwe kubeera nga addamu n'akola ki, na addamu n'asoma basmala. Naye bigambo bya Sheikh Ibn Baz nga alaga nti omuntu buli yanywedde yalitendereza nga Allah, era buli yalinywedde yalibadde nga asoma basmala. Bwe mbaseerabidde olw'ekigambo ky'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti Allah yagala omuntu idha akala aklatan, waba abeerako nekyalidde, oba shariba sharubata, oba nanywako olunywa, an yahmida Allah alaihi, abeere nga akola ki, atendererezako Allah tabaraka wa taala. Alaba nti omuntu lwe yalitaddengayo omumiro yaliga nti alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah, oba buli yalibadde nga anywa naga bismillah alhamdulillah. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Amina ya rabbana. Sheikh, okunuyirira mu swala mu lwatukulamulwa kutya? Kubanga ffe batusomesa edduwa ez'okunuyirira mu swala. Sheikh, embuuza zo zisomwa ddi? Okunuyirirwa mu swala bwe tuba tutegeezaamu kufuna nniya ya munda eyo sunna yennyini, naye bwe tutegeezaamu okwatula eyo bidaa yennyini. Ey'omunda tutegeezaamu nti omuntu okuva eri ng'amanyi ngenda kusaala swala ya subuhi ya raka meka 2, era olutuukawo n'akola ki, n'aleeta bikolwa kuba avudde waka ng'amanyi ngenda kusaala ki, subuhi. Nabwe kityo dhuhuri. Ama tuba tutegeezaamu ebigambo byaffe bino bye bateeka ku Imaamu Shafii byataakola, bambagamba mu bya Shafii naye nga tewali bujulizi nti Imaamu Shafii yabyogeranga. Ebiga nti nawaitu usalli farada salata dhuhuri 4 rakaati adaan mustaqibla kiblati imaman, wabeera ma'muman agati ma'muman
Allahu akbar nalyoka aleta takbira ebyo ebigambo lam tunqal ani nabi tebyava kwani ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abiteeka ku Shafi'i Imam Shafi'i voluman wa zura batemerera mutemerere tabyogerangako alayhi ridwanullah sallallahu musime kuyirimu gye yali ayina yali tasobola kwogera bintu bifaanana bwe bityo naye babimuteekako ne mu bitabo bye tebiriimu ebya Imam Shafi oba bitunulidde tosobola kubisangamu wallahu ta'ala alam wabula kigambo kye beekwasa nti yagamba titubda'u salatu bilqawli essala etandika na kigambo bo ne bagamba nti ekigambo baali bategeezaamu ebyo bo ne bayiiya so byewale tobyogeranga gweve waka ng'omanyi ng'era bw'ove waka ng'ogenda okugula ebinyeebwa tojja ng'olaamiriza ngenda kugula binyeebwa kilo 2 zisimbe mu nnimiro yange la tebyetaagisa era abanaakulaba bajja kulaba nga olabika zivuddeko oba bajja kulowooza nti olabikuliko akatuli kuki ku bwongo sallallahu tutaasi amina ya rabbana. Sheikh ekirevu kinsiiwa nzikirizibwa kisalako kirevu kikusiiwa okkirizibwa kisalako gula eddagala ly'okusiiwa insha Allah gula eddagala ly'okukola ki naye tosalako kiki si gwe wekka gwe kisoose okukola ki kusiiwa byali bisiiyeeko n'abakola ki fasabaru obulungi bw'ekirevu bulungi nnyo bannange abantu bakimanyi naye Aisha mukyala w'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam abawali mbagamba nti bwe yatandikanga emikaddima gye ng'agamba alhamdulillahi allazi zayyana arrijala billiha yagambanga ntendereza Allah tabaraka wa taala yawunda abasajja nga abawunda n'ebiki n'ekirevu ekirevu kine emigaso mingi abasajja abafumbu bakimanyi okujjako ng'oli Allah yamugira ekirevu kyongera amaanyi g'ekisajja omuntu kasita bakizuula bawalimu nti omuntu bwabeera n'ekirevu tojja genda mu byano basonsomola simanyi baani babayita baani abo sonsomola kokoliro kokalaso tutawaana yaki osaza kimu insha Allahu ta'ala so ejo na migaso kati ojja kufiirwa emigaso ng'ogamba ekirevu kikola ki kinsiiwa obulirwa eddala amaanyi g'ekisajja yaki so mu mbeera efaanana bwe tutugamba kuuma ekirevu naam oyo atalina ekirevu kiba kitegeeza Allah yamutonda automatic teyeetaagisa bw'abanga talina maanyi bw'abanga takola ki bw'abanga talina maanyi netegeezaamu nti si kyangu muntu oyo kaaba ki kukaaba mutalina maanyi ga kisajja inshallah tukumira amaanyi gaffe akati mu mbeera efaanana bwetyo waliwo n'emigaso emirala mujjo omuntu ayeekumira ku kirevu afuna empeera lwaki nti Allah yakiragira bali abasajja abajja eri omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga basazeeko ebirevu baliseeko amaki amasulubu nabbi abaga nti man amarakum bihaadha ani yabalagira okukola ekyo bamuga nti rabbuna mukama waffe kisira nabbi nabaga nti walakinna rabbi naye ate nze omulezi wangani Allah amarani bi'ifai liha yandagira kulekako kiki kirevu wa juzu shawarib ate amasulubu ge nnina okukola ki okubeera nga nkendeezaako kuba kitegereka so kojjange ssebu oli atalina kirevu Allah bw'atyo bw'aba yakola ki ate bw'oba tokiina tokikaka yaafi oba tokiina tokikola ki beera nakyo mu nniya beera nakyo muki mu nniya wekitiibwa Allah ajja kukuwa empeera zo insha Allahu ta'ala era ajja kukuumira byoyagala. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kibuuzo ekiddako kigamba nti Sheikh tauba kyeki era bagikola batya? At-tauba tutegeezaamu omuntu okwenenya okuddukira eri Allah n'ezzambi lyakoze ng'amulaga nti
Allah tabaraka wa taala yekka yasobola okumusonyiwa era nga alaba obunene bw'oyo Allah tabaraka wa taala tiyabadde mu nsobi okulikola ki okulikola. Fa subhanallah, teriyo muntu akola zambi okujjako nga huwa jahil, nga bwe kyajja mu Quran, innama tawbatu ala Allahi lillazina ya'maluna su'a bijahala. Kibaita tawba eri Allah kwabo bonna abakola amazambi bijahala. Jahala ay jahala anil iman, jahila anil iman oba jahila al iman. Teyasobola kubeera nga ajjukira nti ndi mukkiriza bino saali bikoze nakkiriza Allah, nakola ezambi eryo. Kyova olaba Allah gonna agasonyiwa singa omuntu addukidde eryani, kubanga yakoze nga tajjukira azamata rabbihi, bunene bwani bwa Allah. Yagaana okusika obunene bwa Allah mutwe gwe nti bwe ŋŋenda okukola ezambi lino lye ŋŋenda okukola waliwo omunene Allah eyaliziiza. Ne buli woosika ekifaananyi ekyo ti Allah agenda kundaba atya nga nze nnyenda, Allah agenda kundaba ntya nga nze masituula waabwe, nze nzijamu ekikaaya Allah kye yalagira. Allah agenda kundaba atya nga nze ŋŋenda okubba emaali y'abamulekwa. Allah agenda kundaba atya nga nze ŋŋenda okukola ezambi lino. Kasita okisika ekyo kiba kitegeeza nti gw'oli ku oligino. Kati kitegeeza nti omuntu akola ezambi aba avudde ku oligino ye ey'okusika ani yamutonda Allah, ani yaziiza ezambi eryo, ani yagaana kino. Bw'akisika ekyo wekitiibwa Allah tabaraka wa taala n'abeera ng'akomyewo gy'ali, aba akoze kye bayita tawba. Bagikola batya tawba? Tawba gwe kennyini weetuukira eryani? Eri Allah. Nkola eyaffe y'abasiraamu teringa y'abalala abayitira mu bakabona oba abayitira mu bantu oba abayitira ew'abamaseeka. La, ffe wookola ezambi wennyini weetuukira eryani? Eri Allah. Era Allah tabaraka wa taala yatukoola bantu nga tagaa nti muyitire mu baseeka mukole tawba ennungi. Egati ya ayyuha allazina amanu tuubu ila Allahi tawbata nasuha. Abange mmwe abakkiriza mwenenye eri Allah tawba eyannama ddala, sikyaddira zambi eryo. Bwe munaakikola asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum, Allah ajja kubasangulako amazambi gammwe, abeere nga abasonyiwa naki n'ebyono. Kati nekibeera nga tawba omuntu addukira wa Allah tabaraka wa taala. Bw'okola ezambi lyonna n'okola tawba, Allah tabaraka wa taala akubalako nga atalikoze. Kyajja mu hadithi nga nabbi agamba nti attaibu min adhambi kama la dhamba lahu. Akola ezambi Allah amubalako nga atalikoze ki, nga atanalikola. Akola atya tawba? Tawba tugikola mu ngeri bbiri. Imma an yakuna dhamba, liyinza okuba ezambi eryo nga fihi haqqi adami, kuliko omuntu mu bantu nga wamunakuwaza wamunyiiza. Kyosooka okukola kwe kubeera nga osooka tereeza ye. Then bw'omala okukola ekyo n'olivaako ezambi eryo. Bw'omala okukola ekyo okulivaako n'obeera nga wejjusa lwaki nalikola ki, nalikola ebbanga lyonna, n'odduka eri Allah n'omugatta Allah nakola ezambi, baliyita bwe bati tusamihi, olyogera nakola ezambi lya bwenzi, nakola ezambi lya bubbi, nakola ezambi lya kulya riba, nakola ezambi lya bulyake, nakola ezambi mbadde musezi, nakola ezambi mbadde muki, mbadde mulogo, nakola ezambi. Ogenda oyogera buli omu ezambi lyabadde akola wakati wo ne Allah. Kati Allah nkimanyi teri asobola kunsonyiwa okujja ku ggwe. Kusaba Allah ow'ekitiibwa onziriremu Allah, kusaba onsonyiwe Allah. Bw'oba osaddeyo raka 2 kirungi, funa wuzu saala raka 2, mala onnyonnyole Allah, tuula ne Allah mu meeting omulage Allah mbadde bwe nti, mbaddeko ne kyenkola Allah mbutuufu nkimanyi wakigaana, naye mbadde nkikola lwa butamanya Allah, mbadde nkikola ebbanga bwe liti. Allah nekubye mu mutima, mmanyi nti teri asobola kunsonyiwa okujja ku ggwe Allah. Nkusaba Allah onsonyiwe. Oba omaze okukola tawba, kiddemu Allah ajja kulaba omutima gwo
bannange Allah twagala mu mitima gino kubeera nga gisiramuka ekyo Allah kyatwagala gutulaba Ibrahim Allah yamulaga ebbanga ddene alina okusala omwana naye nga Allah amwagala mu busiraamu ne mutabani we Semayiri nga Allah amwagala mu busiraamu yagamba Allah falamma aslama bwe bamala okusiramuka watallahu iljabin namuwunzikira ku ttama oba ku feesi Allah yamuyitirawo mu kiseera ekyo fanadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya otuukiriza endooto Allah twetaaga mu busiraamu bwakulaba nga omutima gwo ddala kyekyo kyeguliko ekya tawuba kwenenya eri Allah la shakka anna Allah tabaraka wa ta'ala yatubu alayk Allah ajja kukola kikusonyiwa ne Adam bwatyo talaqa Adamu min rabbihi kalimat olwafuna ebigambo n'abiraga Allah byebyo ebigambo byetuze tulombojja talaqa Adamu min rabbihi kalimat yafuna ebigambo fataba alayhi Allah yamusonyirawo innahu huwa at-tawwabur rahim saba Allah tusonyiwe mu mazambi getukola amina ya rabbana ndowooza olw'obudde biidhinillah tetugenda kusukkawo ebibuuzo ebisigaddeyo byetujja otutandikirako biidhini subhana wa ta'ala wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.